Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Baberenga baleka abantu beyagale Esther. Abantu they go through a lot. Omuntu watukiro gamati kati si kyayagala bali goloza kyogamba abakyala babinyonya abasajja abalala tebabalaba. Bakyala balungi bekoleddewo so everyone can easily get attracted to them. Ab'emyaka gyawe gyennyini abasinga obuto n'abasingira ddala obukulu n'abasingira ddala essente naye n'agamba naye you know what? That's not what I need. What do I need? Ani akirina? Oh no. Asinga obuto. Agenda okunkolera byenjagala. Agenda okunkolera byenjagala. Abasajja kati abakyala babo balina abamu n'abaana baabwe. Anoonya muntu agenda abeera parent or a father to their kids. Nga bano ab'emyaka emingi bo bawulira basajja mivule tebayagambwako. Oba kitegeera ng'agamba I'm not going to be with a man that doesn't understand my responsibilities as a mom. Nga maybe abadde n'abalala nga they never acknowledge her kids, they never bring them in. Oluvannyuma lw'okutalaga amawanga nga China, Kenya, Tanzania n'amalala ng'ayigiriza okulunda embuzi, omukugu Obed Ben agguse mu kibuga Kampala mu mwoleso gw'okulunda embuzi ogutulamiddwa the Mighty YPA Agribusiness Forum ku the Plaza Auditorium opposite KCB Bank Ginger Road okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka 11 ez'akawungeezi. Tokkiriza 2024 kuleka mabega. Jangu oyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe. Jangu osisinkana abakugu mu kulunda embuzi nga jjajja w'embuzi Hamis Semanda n'abalala bangi. Jangu olabe embuzi ezitowa kilo 10 yabafa olundiro embuzi 10 kuyiikeemu. Omugenyi omukulu ye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Honorable Frank Tumwebaze okuyingira emitwalo 5 member wa YPA emitwalo 3 byonna nga biri mu 6 January 2024 ku the Plaza Auditorium YPA. So amana domozi nabulime Esther SC wano ku AC Media Uganda kubuza gwe nawo sinzo okubanga otrava. Thank you so much. Munsonyi omwo leero senyiga n'ekifuba bintwala. Sorry. Naye nja kumalako. Tulina okuweereza eggwanga. Tubabuuza gwe nawo sinzo okubanga otrabira mu Uganda. Thank you so much. Atrabira mu Gulf countries omuli Dubai n'ensi endala ezotoloddeawo Europe at large, then America ne Canada. Thank you so much. Mwena tubabuuzaako mwebale nnyo kubanga ate mwekumira ku AC Media Uganda. Nengo nako lwaleero tuli ne Matilda era nga tugenda kawa mu kitebe ky'omukwano. Matilda, how are you? I'm alright my dear. Naye era siri bulungi nnyo. Kiki ekiganye? Ate munnange wenna towulira bulungi ona oli oti. Tunaamalako n'obulwadde bunene obukulwaza. Obulwadde bo tulina okulwana. Tulina okulwana. Obulwadde tebugenda tuteeka wansi. So but I'm okay. Sina buzibu badde. Obulamu tubutambuza. Omwaka gutandise mu speed. Nenga so far not so bad. First wabulawo challenges here and there. Ne mukama tumwebaza nti ne challenges wezibeerawo. We're able to smile, we are able to do other things, and the challenges tugenda nga tuziwangula mpola. Yes. Kumalako tulina okumalako. Nenga mu byonna twewaddeyo kuleka mitima gyaffe kweyagala mu buli mbeera, whether relationship oba mikwano gye tulina oba mu family zaffe ne bazadde baffe, mitima gyaffe tugiwadde eddembe. Another thing, we let go and now we are letting God. Ategeeza ki Matilda? Ebintu ebimu kati twabyesonyiwe twabirekedde Katonda. There is something that goes like let go and let God. Bintu nga ki? Ebintu ebyobulamu ebibeera nga bituchallenging, ebitumalako emyembe ne bikustressinga. Onoonya bufumbo neweeraliikirira n'okola ebintu abaana nga batubanja obufumbo. Abantu batubanja obufumbo. Yo oleetadde omusajja ye banange kitofumbirwa ye omwana omuzzaako ddi ye omwana biki yo ozaala ddi. Those kinds of statements. Ogenda oyogera ku bantu engeri gye babanjamu abantu. Ne batubanja ebintu okitegeera. So bagamba stop asking what you didn't give me. Yeah, we let go and we're now letting God to do everything for us. Kati fe mukama kye twagala akimanyi mitima gyaffe okusinziira ddala eri munda. Ate okimanyi yaddamu essala ekikyasinza okuba ennungi. Exactly. Yeah, so Matilda, mwaye mwaka gutwala speed. Akasana kaaka. Kaako kakasikamwa omusaayi kano bwe kati
omaye guno omusana ogunafuye ogubeera muno nafuwa nonyanga ate ogwanga kufe nga tuli balwadde nonafuuyira ddala mbadde nga leero ngenda kukola nga you know what I have to go. Anyway tugenda kutandikira wano nameere yeye bagambe erinnya lye likyampa obuzibu pronouncinga kyasaadyesaako nameere yes yakola ku TV yalinako saga yalinako saga ne Farida emagakaawo era nga naye amujerega nti olina you know twade tuyangwa omukolo oyo nga gukola bweguti mukole nekintu kitabuka naye abantu bagambe omwana gwe yaleese muto buzibu omwana muto nnyo neŋŋamba anti omwaba nga ogumanyi bwalwere olugambo lulinga lugambo nenga nkenzamu okulaba nti Matilda tetutandikirako ninamubuuza zunofu waba Matilda nanje emyaka gye twali gitunulidde nnyo nga tuli mu relationship naddala you know when it comes to men bagamba it's okay naye ku bakyala kizibwa omusajja ow'emyaka 4 okwasa omukazi ow'emyaka 2 abantu tebakitwala buzibu bagamba bana mwesaana naye omusajja waba myaka 2 n'awasa omukazi wa myaka 4 abantu boogera tukirabye ku Zari ne Chakibu tukirabye ku katwashaye ne wano wanameere nono omwami we we yakafuna kiki emyaka twali gitunulidde nnyo emyaka kintu kikulu emyaka omanye emyaka nze gitunulira mu bintu ebyenjawulo kati wetuba tugambe nti no in a relationship sometimes wotunulira background z'abakyala abo bennyini bewadde nga examples they've not been married once it's not like their first time getting into marriage babaddeko abafumbo somewhere ne balaba bye balabye then ne bagamba omanyi wano si we belonginga kangende neyeeka ewalala ate oba oli awo bafumbira nabyamyaka gyabwe thank you so much so omuntu by the time watukira n'agamba omanyiye to hell with age kitegeeza priorities ze yazikyusizzaamu ebintu bye yeetaaga yabikyusizzaamu tebikyali byamalala kati biri ku self love biri ku kikyensinga okwetaaga kyekimpa eddembe okitegeera nti niza okuba nga omuntu ansinga obukulu naye ampa emirembe if you're lucky enough n'ofuna omuntu nga abadde akusingako maybe depending on your preference ng'oli mukyala ng'akoledde ebyo byonna be thankful but don't be there to judge those that are having people that are younger than them kubanga priorities zaffe za njawulo Esther ebigendererwa byaffe ebyawukana ebigendererwa byaffe mu relationship or marriage byanjawulo tebifaanagana eri omu agenda mu relationship nga yayagala ssente eri omu agenda mu relationship nga ssente azirina ayagala baana eri oli agenda mu relationship nga abaana abalina everything abirina nga they want enjoyment they want to have fun they want to have a blast oba okiraba so have a blast nga ayagala kubeera mu kunyumirwa all the time yabirabalabadde byonna kati njagala muntu amalako stress omuntu ampa essanyu omuntu ampita baby ampita mami like nga baddeko n'ab'emyaka gye nga tabafunyeemu ssanyu kati ayagala ku muntu nga bajjajja nga muto omukyala kati nga yeekoledde namutakyetaaga na ssente nti omusajja ampe ssente nga banamubuuza mama oyo muvubuka omuto anategeera klasi ye anaagisobola nga ye agamba I don't need their money I have all that I need I now need a man in my life I need companionship I need a partner oba okiraba so nga ebyo tebimumalaamu oba okitegeera bulungi so to me I wouldn't judge any of those ladies lwaki yafunye omuntu omuto love has no limits where love finds is where your heart goes tebiri awo mbw ate kaakati ndaba muto that is why abantu abamu batomerera ddala mu nsonga ezo olwokuba babeera n'ebintu ebitalimu nnyonsa nga babikulembeza ti ate munange omutima gwo gwagadde omuntu naye akwagadde naye n'otandika naye banange ate ndaba omutima gwange ndaba gumwagadde naye muto kunze ndabira nga mwana muto Esther ekikulu musajja tali below 18 he's a man
he does the responsibilities of what a man is expected. Okitegeera, he's probably doing his work well. Amulabirira bulungi. Bagamba ati gundi yabadde alinamu akasente. Ani? Oyi talinamu kasente agenda mulabirira. Tell yabimanyi, all those are speculations and allegations. Teri omuntu alina facts ku ekyo. Kuba singa abadde talinamu kasente, why would a woman that is well established go for someone that is not? Ate z'oba talinamu nga nnyingi nga zize. Aye kati tugambe tubeera mu worth mu bugagga nga she's worth $1 million nga n'omulenzi ali worth $1 million oba nga she's worth $120 million nga I'm giving it as an example nti yo obugagga bwe bwenkana million nga $120 million omusajja gwafunye ali $100 million so olwokuba difference ye miliyoni 2 ng'agamba nti ate nga muva eri mu mujaji nti ye asinga kuwona obugagga okitegeera ate leka yamuwa essanyu Esther ffenna kati abantu esi we twatuuka people go for where peace is, people go for where there is happiness, people go where there is love. Wano ninawo omukwano iye, ninawo essanyu iye, ninawo emirembe iye, omusajja amanyi Katonda iye. So emyaka tubiteeke ebbali. Okitegeera ebyo emyaka tubiteeke ebbali unless omuntu muto nnyo tini myaka 4 nfunye omusajja wa myaka 18. Okitegeera so that's no problem. Olaba neno Zari yalinga ayomba n'abantu ngaga muyita muto mumanye emyaka gye. And difference Mwami Rutaya ali myaka, that doesn't matter Esther, for as long as they are not below the age the government doesn't allow. Ombubuka yana kabeyagale. Let these women be. They've seen things. They've gone through a lot. They've worked so hard to be where they are right now. So no one has the right to come and talk about who they should date and who they should not date, who is younger and who is older. Abasajja tebakulanga ffe bakazi. Oyinza okusanga amusinga obukulu. Nenga when you come, the woman looks older than him. Sure. Naddala bano abavubuka waliwo abagambye nti yabadde ku TV ono yalinga ku TV ng'ono omwana ali mu senior asiri nga bali mu ayina facts. Yali musomesa we abalimba abantu bagala kwaka audio ako tugenda kaplaying bwe yali ng'ono ali ku TV ate ng'ono bamusomesa luzungu mu senior asiri. Ezo facts zirina naye nga ndabira ddala ng'abantu babeere nga baleka abantu beeyagale Esther. Abantu they go through a lot. Omuntu watukiro gamba nti kati si kyayagala bali goloza kyogamba abakyala babinyonya abasajja abalala tebabalaba. Bakyala balungi beekoleddewo so everyone can easily get attracted to them. Ab'emyaka gyawe gyennyini ababasinga obuto n'ababasingira ddala obukulu n'abasingira ddala essente naye n'agamba naye you know what that's not what I need. What do I need? Ani akirina? Oh no, asinga obuto agenda okunkolera byenjagala. Abasajja kati abakyala abo balina abamu n'abaana baabwe. Anoonya muntu agenda abeera parent or a father to their kids. Nga bano ab'emyaka emingi bo bawulira basajja mivule tebayagambwako. Oba kitegeera ng'agamba I'm not going to be with a man that doesn't understand my responsibilities as a mom. Nga maybe abadde n'abalala nga they never acknowledge her kids, they never bring them in. Tebabawa budde kubalaga nti no monage we are here with all your responsibilities. Naye nga ate ono omuto yazze amulaze nkumanyi n'ebintu byo byonna by'olina mbimanyi ng'abaana bo nti abaana bo mbamanyi era I'm ready to be their father. Nga bwe yalabye nga maybe that's the quality she needed nga gaya akimuwadde so oba oyagala ki ekirala ate waliwo otwala misinde okitegeera afunye omuntu wange kati nze toyinza kuŋŋa nti omuntu azze ayalaga. So okutwaliza wamu age temattering. Age doesn't matter. Love is love. Age doesn't matter, not even money. Love tujikutera tuteekako ebintu bingi nnyo ebitali makulu ne tugyonoona. Oba okiraba nti that is why osanga nga lwakuba nti age ate eyina engeri gye mu Uganda ate ebadde corrupted when it comes to love and relationships. Nti ebiseera ebisinga omwana omuwala ne baba bakulabye ng'oyagadde, money has corrupted the aspect of age in a relationship or love. Nti omwana omuwala bw'ogenda ofuna ne guy nga mukulu ku ggwe, they will never think that omwagadde bwagazi. Because it's very possible that you could be young and you fall for a man that is way older than you.
bagamba yagala mubba ne baba gamba yagala sente katalaba sente and that is not even true sometimes. Hey, you love this person. Ng'omuntu omwagala ebyaddala n'omwagalira ddala nga bavuuka bagenda kujja and you don't want them. But you can witness this abavuuka nga batukozeeko emikolo oba okitegeera nti onaye abavuuka balimbira ddala omuntu n'agamba ino kakyengambidde nti ku priorities ezo omuntu n'agamba I've really been played so much by these young guys neetaaga omuntu newaba mukulu. You see now the change in priorities. Newaba mukulu kasita nabanga mpa eddembe ampa kyenjagala andabirira bulungi obuvunaanyizibwa babutuukiriza anti possibility ebeerawo kubanga omusajja mukulu aba yawasa dda anti ebyo byonna that's why I'm saying like aba yawasa dda oluusi ogenda wabanga mwami wa ddiini ndala anyway nene ddiini nga ogenda kubeera second kizibu nnyo okusanga omusajja gye bali ne be batini ebiseera ebisinga abasajja abakulu mu myaka babaako n'abakyala abalala okitegeera kati gwe tokitunuulirako nti kale wadde oyagala musajja mukulu naye nza okuba nebakyala be ezo entalo ebinaavaamu tobitunuulidde nnyo anti kati nga wekugamba nti experiences and the things that people go through biba pushing us sometimes to make certain decisions okitegeera nti abantu abamu babeera mu zino relationships nga nebyo tagenda biraba ng'ayisa mu bingi okitegeera ng'ayisa mu bingi abantu bazze bamutawaanya andi oyinza obutagala biraba Matilda naye era oba olina okuba nga omanyi gyebiri of course because you know what it means ogenda mu n'ofumbira omusajja uno alina abakyala abalala omanyi ebiyinza okubeerawo rangozi ezo oluusi ogenze waliyo n'abakyala abagenda deep n'afumbira omusajja abasajja abazaala dda amangu abazaala amangu sedda waliwo abazaala amangu ng'alina n'abaana nga benkana omuwala oyo kati there is no way pozi nga family ya mpisa nnyo obanga mbuulirire nnyo obanga ya ddiini bano abaana okuwa respect okitegedde be boosanga bagenze ku nyimbe bagenze ku mikolo ezo gatherings ezo ng'omuntu bamulinnya na bulinnya bamuvuma oluusi atya n'okugenda yamanyi nti nowagenda ebato yennyini kati oyinza okugamba nti tokitunuulidde nnyo bati we bijja ate biyinza okukosa ennyo anti kakati olaba Esther ebiseera ebisinga oba olina okutunuulira ebintu nga naawe opicking apart naawo wabeerawo ebintu bingi nnyo byobeera oyagala okitegeera nze nange of course sikiwagira kuba nange personally sinza kwagala musajja alina like a gazillion of responsibilities and people that are looking up to him ng'abakyala alina abaana abannenkana almost nange mba ndabya ddala nga neewanisa ennyo yes maybe nga ddala mwagala naye ate bwe nsanga omuntu akirimu I do not judge them okitegeera nze nga nze sisobola so me not okuba nti nno sisobola ate tekigamba nti n'ensi yonna yonna erina kubeera nga nze yes emitima gyaffe gyanjawulo ebigendererwa byaffe byanjawulo Esther bye twagala mu bulamu byanjawulo success stories zaffe zibeera zanjawulo omuntu omu yagamba nze kasitangula emotoka ngenda bankikubye as long as I buy myself a car I would have made it omulala ngagamba nze okumanya nti nno nkikoze nina okulinnyako ennyonyi ngendeko ebulala omulala gamba me as long as I build a house newe baya rooms ezo 3 ebizu byange bigenda babiweddeyo nga nzikakkana ate era eriyo nga oli alina everything naye era nga oli atalina we yatuuse ng'alina emotoka alina amaka yazimba neza apartment alina abakazi abatasuka abatali omu yekka ng'alina nga na 3 nenga akulaga they still want more so like our preferences and the things that we aim at are totally different and you cannot judge people over that kati nze nga mbadde nkunnyonnyola nze nga Matilda sinza kwagala musajja mufumbo ng'alina abakazi abo bonna alina abaana bannenkana okitegeera aliza nobanga tena abakazi bangi naye nga alina abaana bannenkana ekyokubiri nga ndabira ddala omyaka gye twekubisaamu mingi nnyo like I'm now 27 years old and I get a man that's like 60 that's way too much for me nze nga Matilda naye ate bwe nsanga Esther nga ye musajja gw'ayina sigenda kumuddako mugambe Esther wakola ensobi nnene nnyo omugeyenguye ntandika omujajinga mugeye nga bwe yakola ensobi ekyasinze omuvume first of all it's none of my business second of all
simanyi lwaki Esther ya making a decision. I've known some people tubalaba bulabi olusi ku TV olusi tuba meetings bakunyumiza na bunyumiza mbozi Esther no okunyumiza kinanno mukwano gwange yafuna omusajja wa myaka 7 okitegeera nga you do not know that specific person biki byazayitamu biki byaliko ate tulina obuzibu ne banga ne wano mu Uganda nti abantu oli wakulaba ku station ku TV ku TikTok yefula kumanya nyinyi webale nnyo takoma kwagala kwefula kumanya nyinyi nnyo wabula ayagala kusalirewo na kicho olina okukola ayagala kusalirewo engeri olina okweyisaamu ayagala kusalirewo nti wakuvuma tolina muvuma tolina muddiza era alijagamba esi talina mpisa kitegeera addamu atya abantu okitegeera esi kati when it comes to we ababeera bali mweri abamu gye balowooza nti motivating as in motivational speakers yes bo balina neeyo okulowooza nti balina okutulinnyako bwe tuti tugambe thank you nze ndi wanjawulamu ku balala nze nkuwa ebibyo mu bitiibwa kituufu because nange ndi muntu I'm human okitegeera nti gwe nga wekikuluma nga omuntu naffe ekikola ki tufagala kweyisaako for real so kati wetuddayo eri gy'ogambye nti abamu bakulaba balowooza balina okusalirawo balina okutegeerera balina n'okulondera thank you like kati nga oyo omukyala Justin bw'oba yasazeewo n'agamba nti no this is the man I'm going to settle with abaddewo for a while nga talina musajja mubadde nga like no one actually was talking about that. Yeah, like wabadde nga waawo nga teri amanyi na relationship status ze kyeziriko until she came and showed her introduction. Nalaga abantu nti agenda kufumba. Kali oli patubula kusaidia abakyala. Y'abaami, sorry. Katwogere kusaidia y'omukyala. Wali twogedde ne tulaga abantu omusajja omukulu ng'oli mwana wa buwala life oyinza okutambuliramu kati life ate ku musajja yawukanamu abantu abamu ne families ezimu zigamba ofumbiddwa balabire ddala tekiri omusajja oyagala kubba omukazi agenda kujooga okyogerako kyekyo Matilda because people think nti omuwotukire okwasa omukazi omukulu ng'akusinga emyaka gwaba mu butonde kinakuba nti gwalina okukwasa naye wali bakitwala nti oli yakuwasizza nedda era ogenda kuba toli musajja mu maka nedda bakifuna bubi enneeyisa z'abantu abo ze zibeera zaawukanamu Esther ogenda mu maka ng'omusajja muto ku mukazi naye ng'omukazi aweera ddala bbawo ekitiibwa be batono bayinza obba nga be batono so now let's look at those ones that do it ng'ajja kufukamiramu gyagamba esebo kulikayo tugenda boogerako okitegeera oluusi kati waliwo n'emyaka nga yagambe like the age kati waliwo abavubuka ng'olaba ddala muvubuka muto oluusi kati bagenda ku TikTok ne beeyogerako nze bampasa nze nafumbirwa junior abo bwe batyo now those I don't really want to use them as an example because for them their intentions for those specific marriages are always different. In fact, for them they're not even in a marriage. I think in my opinion they are not in a marriage. They're in a state where they are looking for something and the moment they get it they are out. Okitegeera ayina ye ekigendera kye kyamututeyo and most especially byanfuna kasitama l'okubifuna ng'agenda abataze mbuno obufumbo nti ayina omukwano awulira ayina omuntu gw'ayagala awulira ayagala kubeera n'omukazi for the rest of their lives. Now those ones their intentions are totally different. When it comes to someone nga omuvubuka nga ayagala obufu era omuvubuka nga ayagala omukazi ow'okuwasa in most cases era olusi tagenda ku mukazi amukubira wala nnyo myaka okitegeera era bwe weegendereza abo abatera okukikola era tebakikola ku bakazi baavu bakikola ku bakazi nga ddala baki bagagga tagenda kujja ku mukazi nti nga omukazi ng'ali omugambi talina nnyo ssente agambe aveeri ng'agamba zino ye mukazi wange abasinga babendako bwenzi tabeera naye nti mukyala we babendako bwenzi okitegeera so tebabeerayo nti nno bavuddeyo n'agamba mami daddy nze nina emyaka 28 mpasiza mukazi wange uno wa myaka ameka 4 oba 5 babendako bwenzi era balaba abavuka bavayo ku TikTok neyeenyumyako
Ntubalaba sokitopoka. N'ebifo ebirala ne munne gye twambulira omuvukaga mwana nafuna nze kimami kyange kyekibimala. Omwana yemu Luigi ali mu gym. Era nga bye biboze babira boogera. Webale nnyo. So kati now those ones are really different. Now when it comes to people nga bo bali mu bufumbo ng'abafumbo. Tekibeera na buzibu omuvubuka kasajja na acknowledging nga n'agamba this is the wife I am going to marry. When you look at Shakib, he avayo this is, and he's actually being a good husband. Nekaite kabe omanye omuntu ayitwaga Matilda sometime back nogamba with women akakante kabulamu aho gamba nti nina ssente omusajja ono ngenda mufuga tekabulamu ako kali zobanga tekabulamu nti fa abakazi twaganya okubeera entitled bo weegendereze nnyo abakazi tubeera nnyo entitled nti ne ku musajja atusinga obukulu era naye tumwefuga lwakuba nti wali ekibeera kitukakkanya nti aba kusinga obukulu so they can easily command over you. Nagamba I don't want that. Okitegeera kubanga yagamba kwaba mukulu nga omulaba mukulu kati ekiba olusi kikuleetera okumutya oba omulaba nti akubira wala muki mu myaka togenda kuddawo okumwetimbamu omulumba okendezaamu okitegeera ate n'ekirala from the beginning oba olaba nga zenga olusi omusajja nga yakusinga obukulu kiba kibaddewo nga yazenga ye driver wa relationship nga si mukyala naye nga ffe abakazi ffe nga ffe lwakuba nti ekibeera tuli controlling lwakuba nti nga ku muntu nga baneeno bakulu ku bannaabo ku musajja kiba kirabika nga kati bw'ogattako age and also that fact that us ladies we love to be in control we in fact tubeera in control we don't rule tetugamba no we head but to be in control that is why era osanga omukazi ewaka nga yalabira almost everything naye nga alina omusajja abasajja for them they are just heads they don't control what's going on at home abakazi ffe to be driving naye nga bw'agattako emyaka then eyo fact kiba kirabika ddala nti kati omuvubuka like afukamirira n'oyo omukazi naye nga sisubira nti ewaka kiba bwe kityo singa oba ogenze n'obasembera n'obeera nabo omuka gwanku okitegeera oba olabye ddala nga bano abantu ogendagenda ewaabwe omukyala Justin nga aweera ddala omwami w'ekitiibwa ngaera omwami we mwami waka kati Matilda ekyo nakyo tukitunuulidde kati ekyo tuvudde kubanga amazima gali nti wadde twafuula nti ebintu emu tubiraba ne tubiwusa amaaso naye wofumbirwa oba wowasa famire y'omuntu ono egenda kukumanya bw'olowooza famire wadde oba omuntu ono abalaze nti yono omwami wange wenjagala yayinza obutakuyisaamu maaso nga bampisaamu gaaki famire bakuyisaamu maaso depending on how you treat their son for what the family needs is our son okay ebiseera ebisinga omuzadde kyasinga okumanya baganda bamusajja kye basinga okwetaaga muganda waabwe ayagalwa muganda waabwe aweebwa ekitiibwa muganda waabwe afiibwako that is what they need kati oba najja ewaka ne bamusanga ng'ali mu mbeera bw'etyo tebagenda kudda obagambe anti satellite hotel yebikola yo satellite hotel kiraba kasita abeera nga balaze munzikirize ndi bubi ekifuba kati nywaka nimu wano families jo kyesinga okwetaaga muganda waabwe ali bulungi bwe bagenda ewaabwe balaba afuna ekitiibwa kyagwanira omusajja alina kyateekeddwa okufuna owulidde bwe bajja omukyala ewaka abayisa bulungi tabayisaamu maaso so why should they hate on such a woman kubanga era eriyo abato baganda bwe bawasa nga baba bayetamwa ye kati tukole kituleke ki okitegeera so age is nothing connected to marriage however much ebeera ne factors ezikirinza okireetera okubeera ekizibu ate factors ezo olusi nno nga ate tezirina kubaagala naziri ku just the external people who really don't matter at all saabana tubaleke let people be Esther people go through a lot obulamu kati bwakyuka we go through a lot abaana beewase nga people just need people that give them peace ampa emirembe gyange si emirembe okukola buli kyenjagala naye bwe mbeera naye I feel peaceful I feel nice I feel calm siba ku pressure okitegeera sibeera namunkenke omwami wange antegeera yategeera obuvunaanyizibwa bwange naddala abakyala nga tulina ku baana baffe we're not like
abawala banene abalala beera bakyazannya n'obulamu. You're now not living life all by yourself. You're living life up ng'olina omulala go considering. Atagenda kuvaako for eternity. Okitegeera, me the priorities I had before I had my son are not the same priorities I have right now. Even the things that I need from a partner are now different. Luli walina ki? Aluli wabeera ngaawo like nga tebigatta na kugatta esi. Nga tebigatta like ng'obeera nga like okay nga your mind is so young because you don't have any responsibilities. Okitegeera nga ogamba okay if I need you only think about yourself. Ogamba musajja alina emmotoka ebyobusajja nga yevuga togera kanyama nga solo ebyobunyama like ebyobunyama bireke no twabeeranga abaana bato you feel you have a lot of energy so you feel you need someone energetic oganja musajja nga agenda mu gym nga oba kikunyonyole nantya kati omuntu okugenda mu gym aina sente. No, like that's a good feature, but it's not a priority. Nenga ate kyewunyisa at that time yabeeranga priority. Those are the things you can of course look at here. Ng'omaze okufuna ziri endala ezisinga obukulu. Nenga ate ezisinga obukulu nga nze size nkulembeza kale kangambe nga nze. Nga musajja ng'alina kino ng'akola bw'ati njagala sagala nsinga nnyo obukulu njagala kale ng'ateekawo n'olugezigezi talina beera above that. Talina beera ku kino. Talina kukola mulimu guno. Talina kukola mulimu guno. Nze bannange waba wagundi bwaba wa kino. Naye kati now my priorities changed in terms of the kind of partner that I need right now. Oba kiraba. The things I am now doing are so different from the things I used to do. Ndulira ninga ebisu bye neraliikira have I done my manicure and pedicure? Is my hair okay? Ebyo. Kati nga era partner wange omwo mwabatambulira. Asolo bintu saako. Kati now the things I want in my life are so big. Sigama tinetaga partner abisifacility abiteekemu ssente. Njagala partner ng'agenda kusobola pressure eyo. Nga if I tell them I need to travel for a week, tagenda kunzisa masimu daddy. You get? Wali oba wakalaba. Kubanga kati uliyo tubadde obadde ng'omutonga boyfriend agenda kugamba I want to see you, I want to cuddle you, of course we all need love. Nenga ali ate ffe betukuliriza I want to see you, I miss you, I want to cuddle you, I want to do this. Ebyo kati relationship zituuka nga tokyayagala eyo yakatijjo oyagala bintu birina direction nti ndi wano nfunye partner wange, what does it do, how does it benefit me? Angasaaki wembanga si kiboozibozi abaana abalenzi kitegeera nga oyagala omuntu. Nze right now I cannot say that I need a partner that is like so rich. It's one of the priorities that I have. All I need is my partner having a thing that he's doing. What mpuliriza nnyo plan zo ziri kisebo. Mu bibazi by'ongamba mu plans zo ng'omuntu, what are your goals? What are your ambitions? What do you want for in life? Bye bigenda okudriving ogamba ono tugenda kumalako. Alizobanga yes right now avuga ka vitske. Nenga later on of course kubyangambe he can afford the kind of life that I need as a person. Ngandaba tetugenda kubeera so apart in the kind of ambitions that we have in life together. Njagala omuntu nga obeera obadde like those are the kind of priorities I'm talking about. I'm not a mother. I don't need someone that is not friendly to kids. Of course ogenda kuja I don't need you to come and carry my son and love him and like balimbalimba oyagala okubba omutima gwo ate nange nja kukumanya nti kati oyagala kunziba bubbi mutima era yagala omwana wange ebyaddala njaba mutegeera okitegeera bulungi nnyo. So like what obuvunanyizibwa bwobwo I don't need you to come ojje ongambe Matilda now this is 1 million go and give it to your son or this is what I need you to like even if you just ask how's your kid that's enough for me. Omwana nga alina taata we atamulabirira kati like obuyambi obwa ssente it's not a priority to me. Nga zigenda ku mwana wange it's not a priority. Naye ziba zigenda ku ggwe. Nze waziba zigenda ku nze that is very important. It's not priority but it's important. It's very much useful. Yeah, it's useful. Nenga like kati mbadde kwa example of the priorities I now have in my life when I'm looking for a partner.
are they into kids or they are not? Because I have a child. Is it the first thing I'm going to tell you about myself? Nze nina omwana. Yokubanga tabimanyi by'abaana. Anti kati wabeerawo omuntu ajja nga tamanyi nga they are showing you they are willing to learn. Or may have come to realize why abantu amwe nga sigamba nti nno tayagala muntu oba mwana. Nenga just ye embeera zo ngo muntu tayagala ba. Nenga yezo embeera zo. So embeera omuntu ayagala abaana abalabika. Si kubaagala nti abasitule naye akulaga nti takina mbuzibu. Like I don't mind you having your baby. Hey, it's okay. Kati wabanga omuntu yaze mbulamu bwange nga yadde muto okunsinga aze mugambe munnanga I have my child nengo okuva wa mugamba munnanga akulaga they want to know your child akulaga bananga how's the boy or how's the girl or how are the kids kitegeera time naye they are fine. Oh okay, that's really nice. Nakubuzaako omwana obeera olaba omuntu ayagala okukumanya gwe n'omwana wo n'obulamu bwammwe mu butambuza butya kati ove ku oyo ate obukira omukulu nga tabiriiko era ojagenda n'omuto kuba ogenda laba yategedde ekizibu kyo yategeera obuvunaanyizibwa bw'olina okitegeera kubanga judgment erinnya nnaate ku basingle mothers bambi nga muntu musajja mukulu naye nga yeetisse ngalabi okitegeera ngabina byakola byakadingo. There are so many grown men fe betulaba nakwana nagamba ebibozi n'ogamba oh my god you just get disgusted. Sura basaba nudes abo. Katati ebyo byenkugamba. Abasajja bakulu abo. Omusajja nga mukulu omulaba ebintu by'obuseegu ayoke. Sura bakulu basaba nudes. Okitegeera oli awo n'omuntu ate natulako mazisaba ne bazigaba. Ebyo soko bive nako ezo we mutuuke okusharinga nudes mubeera mugoyinze too deep ne twogerano. Matilda, can you give out your nudes? I can't give out my nudes. I can't put myself in front of a camera when I am naked head to toe. No getting us so much connected. I know you're going to get wobe and connected nnyo n'omuntu osomwako tekiriyo nze I cannot. I've never done it. Ate abeera ebweru nga bweru kati awebweru mwagaza